Okyalaba okwanjula n'embaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulabi wa Delta TV tukole tuli wano ne mami eyazaala ekimyula tekimuswaziza alese omugole omwami bakoze buli kimu kye wali weegombye okukola ku mukolo naye nga mami tuli wano naye hajati naggujja bannanga bamutegeera mami eyakolamu ate nga akumyeka size akumyeka skini mukyala mukaka muba kikola atya ebiseera ebisinga tubeera tumanyi nti bano abalina ennyo ate tebabeera bakaka munaye ate ye mukaka mwayisa abantu bali wano abantu tosobola kubayita ngobadde teweeyisa bulungi kakati ku kiteefu kye tulabe wano hajja kyeyisa bulungi hajja salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi barakatuh. Sibyo nno nnyabo Bulungi nnyabo sibyo nno nnyabo mugyebaleko kale nnyabo oli otya leero hajja ki wange siyinza nakugamba mpulira bulungi nnyo mpulira essanyu kubanga ono mwana waakuna gwe nfumbiza kuba nzijukira era naliko wano mu mbeerera efaanana ng'eno abantu nga bangi abantu nga basanyufu abantu nga bamaanyi nafumbizaako nekwatayogera kati w'abaana basatu ono wamulabamu ki ng'akyali muto wamulaba nti anaakola omukolo gwe guti mwana muwombeefu nnyo mwana mulungi naye bw'amala okusoma senior 6 ne mutwala mu Amerika agenda mu Amerika nga bw'omanya eby'abaana ndowooza ng'afunye omuntu we akati n'abeerayo ebbanga lye yabeerayo n'amala n'amutumya omuntu we ne babeera bonna era we twogerera balina abaana babiri naye tali munnaye abantu batuuka abamu ne bakyuka bano mukama mulungi teyakyuka ate nga n'omuko wange mulungi nnyo mwagala nnyo bakulu bannange balungi nnyo mbaagala nnyo buli bantu bonna abali okumpi nange abansemberera bantu balungi nnyo banjagala ekintu ekireetera n'abalala obujja mukwano ali mukulaba Delta TV tukole mami tumumaliriza tulina omugole yayambadde omulundi ogwasose ne tugamba wow kiki kino kati ate omulundi ogwokubiri ayambadde ka green omanyi green kyategeeza ategeeza ebitaala bintadde abennubuka bafe congratulations mugole you look so beautiful in fact you're elegant. How are you today? Sanyu. Is today? Today might be tomorrow and yesterday. I know. Nenga mwebale nnyo kujja tubasiima nnyo mwebale kubeerawo nakuwesa mukolo guno kitiibwa gw'amaanyi akikoze otya siiza akikoze katonda akikoze abazadde ne bakiteekamu amaanyi nekibeera nga kisobodde okubeerawo bwe bati n'omwami wange naye n'asalawo n'agamba kibe. Amina. Kakati mukwano biki ebikuwanguza omwami wo najja wano ebimpanguza omwami okujja okusinga eddala nga bwe nkugambye ndowooza katonda katonda abaddewo nnyo n'abazadde bakoze kinene nnyo okunkuza ne bankuliza mu mpisa gye mmanyi nti empisa ey'okubeeramu nga neeyisa nga ndi n'omwami. Omwami oyagala mugamba ki leero? Omwami mwagala nnyo omwami tuvudde wala mwasinkana wa mu ssomero mwali twasoma ffenna Kayempe Muslim twasoma ffenna Kayempe Muslim netujja nga tubeera yali mu S5 yali mu S6 nga ndi mu S3 nga tuli ba mikwano naye naye omukwano gwange yali mu HS nga mukwano gwe twasisinkana. Ati mukwano oyagala muweereza kayimba ky'omwami wo? Omwami wange akakuli ku mutima akalimu obubaka bwonna nga bwe nkugambye omwami wange anjagala nnyo ate nange mwagala nja muweereza kayimba ka Josted akagamba nti byali nange byendi naye ako kava kullo byali byendi nkitegeera kale ddi yaweebaze ku bantu omukolo gwo gw'amaanyi just no teri atagutegedde ensangi yonna. Amiina banange ojja kunzikiriza obambi nsaba nebaza abataata nebaza basenga nebaza bamaama nebaza ab'emikwano bonna ab'emikwano nga mikwano gyabwe
era mbasuubiza nti nja kubeera wamu n'omwami tukuumagane tutambule ffenna nga wabaawo benna ebisobyo batusonyiwe wanaabaawo ekiganye tunatuukirira abakulu neme kubaswaza kubanga munaye kino ekintu tekibadde kitono abantu bataddemu esente zaabwe abantu bataddemu obudde bwabwe ati munnange bw'ogenda ate n'obeera nga olina okubazza. It's too much. Thank you, dear. Thank you so much. Thank you so much for coming. We wish you all the best. Continue winning and ruling. Atenalo. Kale mkwano tova ku Delta TV tukole. Tugenda kunoonya omugole omwami Sharita's by the world. Tukyasomesa abaana ebyenviiri era nawe jangu tuyingizeemu omwana wo ate nanyongera okugamba nti bamalaka ecology gye bali nnyo katuleyo mu kidaala tulabe n'omugole omwami twagala nnyo. Mukwano ebale kubeera ng'oli mu kulaba Delta TV tukole tukyali wano tukyanyumirwa omukolo mulungi omukolo gwa ssente buli ali wano muntu ddala ate nga abasitudde ye mukolo omwami ono. Salaamu alaikum sebo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibyotya nno sebo. Bulungi nnyabo sibyeta nno nnyabo. Bulungi sebo. Banaye nga mukoze omukolo. Webale kusiima byonna byengera bya Allah. Alhamdulillah. Owulira otya leero sebo? Ndi musanyufu ate munnaye abazadde kasaba kkiriza otuzaala ki ekisinga ekyo obulungi naye nga ndi musanyufu nnyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amiina. Mukyala wamulabyeko? Mulabyeko ne sinnamukkuta. Bagambe bamuze. Nnyo mwesunga paka. Akubya atya? Oba bannaye bamufumbye bulala naye akikubye asusseemu awomedde olunaku abadde alwesunga. Alhamdulillah Allah atulutuusizzaako alabise nga musanyufu ate nange nekimpa essanyu. Ate nawe oli musanyufu ate oze n'abantu abalungi. Amiina. Ab'amaanyi. Mbeebaza abamperekedde bannange makula. Kyakuleetedde kugamba biki byakoze ebyo ebikuleese wano ng'ogyeko obulungi bwe. Bannaye simanyi kibyo nyinza mwogerako wanjawulo era okubeerawo kwaffe wano kisaanidde. Wanjawulo musufu ekyo ekigambo kinene bamutuuza bamukuza. obimazeeyo wanjawulo so tetuli wano mu nsobi tusaanidde kuzenga mwagala bamukuza maama yamukuza. njagala ekigambo ekyo kibategeeza mukyala wa mpisa nnyo tusaanidde okubeera oyagala kuweereza kayimba ki akayimba akakuli ku mutima akali mu kyowulira kati essaawa eno bungi naye waliwo akayimba ka Kenneth Mugabi nkwegomba ako. Hajjaj, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Webale kusiima mukwano. Mwebale kujja ku mukolo nnyo. Bannange nammwe mwebale tuweereza. Wanje omukolo mulungi era tusiimye. Mugumiikiriza tusonyiwagana ate nga bakulembeza nnyo Katonda mu buli kimu kuba buli ekibawo Katonda yaba akituusizzaawo. Webale kunyirira. Tova ku Delta TV tukole ekiri wano Ssanyu Jerere omugole omukyala ali mukomawo omulundi omulala ate akomyewo mu sitayiro nkwagala nnyo. Mwana ali kulaba Delta TV tukole tuline honorable wano era agenda tuwaayo obugambo busatu tumuleke. Honorable Sibyotya Sebo. Maama bulungi bannaye muli mutya. Mwebale kubaawo ku mukolo. Gubadde gwaffe. Mukuweeseza ekitiibwa. Amiina twebaza Mukama. Amiina. Ate bwe tulaba ku bantu baffe tumanya tuli seefu. Era muli seefu kubanga muli kwaffe. Tuli kwaffe tulina kweyagala. Abagole baffe ki kye baba beekumirako okubeezawo amaka gaabwe. Ekisooka yagala bayozaayoza okusalawo okulungi okukola amaka
era ne bajja abazadde ne babalaba. Ekigambo kyange gye bali baagalane. Okwagala bwe kubaawo ebirala byonna bigoberera bugoberezi era byanguwa. Omukwano nsanyusa nnyo okulaba webale kunyuma ekyo tekikubidde engalo ez'amaanyi kati musiiga ettaka nesiga ematalinga omukwano gwange asinga egambe wendeteno mbeere akabonero k'omukwano gwange gyoli era nga kusibira wano omutima gwange ate bonna abali mu kuliyingiza kisajja ebyo asembeeyo byose nemba mukazi kyoli wange nzekka omu bwati endikwagala obulamu bwange bwonna okukuuma nokuwa ekitiibwa Wahid! Hajara! Ismail! Hajara! Salam! We want to get it. Mukaseera kano mukwano twongera okugamba nti nno esawa yaffe esooka ewedde era nga congratulations mukyala Hajara n'omwami wo Ssali Ibrahim mwebale kuvaayo mu America omukolo ne muguleeteeka ne mutuukiriza enjogera egamba nti east or west home is best ate ng'ekisinga obukulu mwebale kubeera abantu ba mpisa abeetoowaze. Mu kaseera kano tugenda mu Bulango tukyali mukola programu y'okwanjula n'embaga ku Delta TV tukole era nga Malakai Eco Lodge gy'eri nnyo okusobola okubeera nga ate mukwano okulya wedding yo reception ey'embaga. Leeta omwana asoma eby'enviiri ku Sharita School of Beauty ate era nga ne gavumenti etumanyi katujje. Okyalaba okwanjula n'embaga.